Atenderezwa gurumiswe oikitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndikitangala mbasindikira ekitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndeddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erezaala enkambwe akasibwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byama ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byama ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisuba kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri omukama Aken oba omuduumizi Aken oba ejjembe Aken nsaba tukole ekikoowe ekyo Galaxy nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu. Nedda, ekikola kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe. Otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe baganda bange nze Aken yenza ayogera mbalamusaako mu ddembe n'okwagala. Abaagalwa, ensi yammwe abantu abasinga obungi beebuuza engeri gye basobola okubeera nga bawangamu oba okutondamu ensi gye bayaayaanira era ng'abamu bagamba nti omuntu wagoberera ennambiko bwe ziti asobola okubeera nga awangawo ekintu kyonna ky'abeera ayagala. Abaagalwa, ekyo mukadde kano kyandiba nga kirimukko amazima mu ngeri gye musobola okubeera nga mutondamu ensi gye mwetaaga. Mukitegera? Naye abasinga obungi mugezezzaako okuwanga ekintu naye ne kitakola mu ngeri gye mwetaaga. Bangi abantu ab'omwoyo bamanyi ekirowoozo eky'okuwanga ebintu naye ate nga tebayina buuma oba nga tebeetengeredde mu ngeri ejjudde oba nga tebayina abaagalwa oba obufumbo obunywedde. Kitegera? Kino ne kibaleetera okubeera nga tebatambulira mu kirooto kye bandibayaayaanidde okubeera nga batambuliramu. Kitegera abaagalwa? Mu ngeri eno singa ddala kituufu waaliwo engeri omuntu gy'asobola okubeera nga ayitamu mu mikweseso oba mu mitendera gy'asobola okubeera nga awangamu ensi gye yeetaaga, buli kinnoomu yandibadde amanyikiddwa naddala abo ab'omwoyo okumala ebbanga ddene. Buli kinnoomu ku nsi yammwe yandibadde ng'atambulira mu muyiika akadde kano ke tuyogereramu. Kitegera? Mu kifo ky'okubeera n'ebirowoozo ebibalowoozesa nti nsobola okubeera nga mpanga buli kyonna kye neetaaga okuva mu butalabika nga nkola ekiruubirirwa era n'enkola n'okuteebereza okumu. Abaagalwa, kino kyandiba nga kisemberera eri ensi eyannamaddala naye tekituukiridde, kubanga okuwangibwa kw'ensi oba okuwangibwa kw'ebintu ebirabi obitudde mu butalabika okujja mu bulabika kintu si kyangu, kituddemu akakunizo oba kiri complex, si kyangu. Naye nga kyandiba nga kituufu naye nga tekimala galabika. Ekisooka mu byonna, ensibuko y'obutonzi esobola okwenyigira mu ekyo oba n'eteekawo ekirayiro ekitukuvu nti kino kigenda kubeerawo.
Era kino ensibuko y'obutonzi weebeera nga ekirayidde era ne yeenyigira mu kyo, abantu ne babeera nga tebawanze kyo kibeerawo. Ebiseera ebisinga obungi ensibuko y'obutonzi tekola kino. Kitegera. Naye ensibuko y'obutonzi weebeera ng'ekikoze n'ekozesa ekirayiro kyakyo, ekyo kyonna kibeerawo era kizannyibwa. Kitegera? Kizannyibwa naye era wabeera waliwo ebbanga ery'okwesalirawo. Katukuwa ekyokulabirako. Sseŋŋendo Nattimba n'abaana baayo omutonzi yalayira okubeera nga babeera baddembe. Kitegera. Naye tewaliiwo biro byalangibwa na nkola ey'okuleeta eddembe eryo. Naye era ekirayiro ekyo eky'ensibuko y'obutonzi kibeera kinywevu era kisobola okulabisibwa eri abaana b'abantu. Kitegera? Abo ababadde bakwatiddwa mu makomera paka ng'amakomera ago gayuziddwa bulere. Ekirala, ensibuko y'obutonzi tesobola kwenyigira. Ensibuko y'obutonzi weebeera nga teyeenyigidde mu kuwangansi yo, then ebitonde eby'amaanyi katugambe nga bajjajjaabo mu bw'amayembe, emizimu, emizadde era emirungi, bannaalongo ne bamaama basobola okwenyigira mu kino. Muno mwe muli n'ejjembe gye muyita Yesu. Mukitegera? Babeera basobola okubeera nga beenyigira, okubeera nga bakuwangirako ensi eyo gye weetaaga. Kino kibeera nga ekitonde ekitudde ku myayiro egya waggulu, okubeera nga kikuyambako mu ddemeezi lyo. Kitegera? Naye kino mukitegeere nti ate n'emyoyo egitudde mu kizikiza, abakozesa amayengo ag'ekizikiza nabo basobola okuwanga era ne bawangawo okufa n'okuyonoona obulamu bw'abaana b'abantu nga bakozesa emyoyo egyo egyegimu naye nga gitudde mu kizikiza. Mukitegera? So, eyo yenna akkiriza naawe ekitiibwa eri bajjajjaabe era n'abeera nga akkiriza nti bamukuuma ebitonde ebyo, bajjajjaabe bajja ne bamukuuma. Katugambe nti buli muntu kinnawoomu, katugambe nti buli waba agenda ku lugendo naddala oluwanvu n'akwata emmwanyi nga mmwe Abaganda we mukikola, n'osaba n'okoola bajjajjaabo okuva mu mizimu, emizadde emirungi, amayembe amazadde era amalungi, emisanga emizadde era emirungi, abalonga batonda, bazaale n'abawunde, n'obakoowoola bakukulembere era bakukulembera. Kitegera? Nga newankubadde wayinza okubeerawo abalogo abakozesa amaanyi ge gamu ag'emyoyo gino mu ngeri ey'ekizikiza, w'obeera nga okoowodde mu kitangaala, ab'ekitangaala balinnya ku nfeete ebitundutundu byabwe eby'ekizikiza. Mukitegera? Ng'obubaka buno bugenda maaso, tugenda kubeera nga tugabana engeri gye mufunamu obukuumi oba engeri gye musobola okubeera nga muwangamu obukuumi bwammwe. Kitegera? Ensibuko y'obutonzi oba ebitonde ebitudde eby'amaanyi ebitudde mu kitangaala bibeera nga tebyenyigidde mu kubeera ng'owanga ensi yo. Kitegera? Osobola okuwanga ensi yo ng'okozesa omwoyo gwo oba omulongo wo kikyabeera ayagala. Tuyagala mufune okutegeera n'okumanya nti ye omwoyo w'omutukuvu ky'ateekako essira kwe kuyiga, kwe kubeera nga ayita mu bulamu n'abeera omuweereza era n'afuna okukula okw'omwoyo we. Ye ng'omwoyo wo tateeka ssira nnyo bya kwewunda bya nsi.
Mukitegera tateeka nnyo ssira ku bya kweyagala na kubeera ng'osula bulungi nga ekyombo kyo omubiri gwo we kyagala. Kitegera abaagalwa, omuntu kyombo ekituddemu emmeeme ye era ekikolebwa omubiri ogw'obwa Ssekibiba Kyattata n'ogw'obwa Mukasa, era nga kano ke kakunizo akalagibwa oba akatembeetebwa omwoyo wammwe omutukuvu oba enjuba yammwe entukuvu ezze ebbulukukira mu nnyama egy'enjawulo ng'era nga etudde mu butafa. Kitegera kati ensibuko y'obutonzi weebeera teyeenyigidde mu kuwaŋŋansi yo oba bajjajjaabo ab'amaanyi abatudde mu kitangala nga tebatudde mu kuwaŋŋansi yo n'omulongo oba omwoyo omutukuvu naye nga teyeenyigidde mu kuwaŋŋansi yo, then osobola okuwanga ensi yo ng'okozesa empulira ez'amaanyi ezo ezitudde mu bwannaalongo bwo oba gwe muyita subconscious mind, bwe wabeera nga waliwo obukkakkamu mu bwannaalongo bwo bwamaama bwo. Kitegera omwagalwa, w'otambulira mu kkubo eryo, kitegera kikuyamba okubeera nga owanga ekyo kye weetaaga, naye w'obeera nga oyina empulira ey'okulowooza nti toyagalwa, kibeera kizibu nnyo okubeera nga owanga enkolagana ey'obufumbo oba enkolagana ey'awamu n'omuntu yenna mu ngeri ey'obuziba. Kubanga kino eky'empulira ey'okulowooza nti toyagalwa kiterekebwa mu bwannaalongo bwo, okuggyako ng'omwoyo omutukuvu yeenyigidde mu kino n'aki overriding oba n'akituula ku nfeete. Omwagalwa, tosobola kuwangaala n'obufumbo obwo, tosobola kubeera na mbeera ey'obufumbo obuggumidde, kubanga obwannaalongo bwo buyina kiri munda kye bukkiririzaamu. Kino kye kireetera omuntu omu okulowooza nti obulamu nti tebuli feya era bulimu obulumi. Abaagalwa, bwe biti y'engeri gye muwangamu ensi yammwe nga mukozesa obwannaalongo bwammwe. Ekirala, weebeera ng'ensibuko y'obutonzi ne bajjajjaabo abatudde mu kitangaala ab'amaanyi nga tebeenyigidde mu kuwaŋŋansi yo, omulongo wo ne obwannaalongo bwo nga tebwenyigidde mu kuwaŋŋansi yo, then osobola okuwanga ekintu byonna ng'okozesa empulizoozo n'entegeera ye ey'emmeeme eyo oba ze muyita emotions. Nkitegera abaagalwa, kino kiyita mu nkola ez'enjawulo ez'okukola ekiruubirirwa n'oteebereza nga ekintu kiri awo n'okiwuliriza era n'empulira zo oba empulizoozo ne zibeera nga ziri bumu wamu nakyo, n'okola ekyetaagisa okubeera nga ekintu ekyo kiwangibwa ne kijja eri obulamu bwo. Kitegera? So mulaba engeri enkola zino ez'okuwanga ensi yammwe engeri we zikola. Ebiseera ebimu bisobola okukola ate ebiseera ebirala ne zitakola. W'obeera ng'okozesezza enkola zino ez'okuwanga naye nga ensibuko y'obutonzi bajjajjaabo omwoyo oba ne bwannaalongo bo nga tebwenyigidde, omwagalwa, ebintu ebimu bisobola okujja mu ngeri ey'ekikangabwa nga tobisuubidde mu lugendo lwo. Abaagalwa, kiki ekibeerawo? Kitegera omwagalwa, omuntu oyo agezaako okuwanga obulamu bwe abeera ayagala okubeera nga bulongooka okusinga nga we buli. Mukitegera? Naye ate omwoyo wo yandiba nga ye ayagala obulamu bw'olimu. Osobola okubeera nga oyiga n'okufuna emisomo egy'enjawulo n'okweggyamu obugugube, oba wandiba nga waliwo
enkonge mu bwannaalongo bwo ebikulobera okusobola okubeera nga ofuna obulamu bw'oyagala okubeera ng'owanga. Y'ensonga lwaki ogezaako n'okola ki? N'olemwa. Kitegera, katukuwa ekyokulabirako. Abamu ku mmwe mukozesa enkola zino ez'okuwanga. Kitegera, ne musobola okubeera nga mufuna abaagalwa mu sabbiiti ntono era ne mufuna n'emirimu egibasasula obulungi mu sabbiiti ntono. Kitegera, naye kino ne kibeerawo okumala ebbanga ttono. Kino mukikola nga mukozesa okuteebereza n'okukola ekiruubirirwa n'ebikolwa bye mulina okubeera nga mukola. Katugambe nti olina okufuluma n'ogenda n'onoonya omulimu n'osobola okubeera ng'ogufuna. Kino kisobola okukukolera era obwannaalongo bwo n'omwoyo omutukuvu ne bubeera nga bukuyambako okuwanga ebyo byonna bye weetaaga. Naye nga bumaze okubeera nga bibeerawo, enkolagana yo wamu n'abantu abalala ate esobola okuggibwawo. Y'ensonga lwaki mulaba abangi mubadde mu bufumbo ne bumala ate ne bukomekkerezebwa. Lwaki? Baali bayagala okuyiga engeri gy'osobola okubeera nga okozesa ebirungo byo eby'okuwanga ensi. Naye ate omwoyo wo ng'amaze okukuyisa mu ekyo akadde kano abeera ayagala osobola okubeera nga oli bw'omu. Weggyemu enkola ey'okubeera ng'olwanyisa embeera ey'okubeera single. Tukiddemu? Omwoyo wo akuggyako omwagalwa wo ng'ayagala oyige essomo ey'okuyiga okubeera ng'oli wekka. Paka nga wezzyeemu obugugu bwo bw'okubeera wekka, kiba kitegeeza nti oba oyize. Kitegera, ensonga lwaki kisobola n'okutwala ebbanga nga tonnaba kubeera nga oddamu okufuna omwagalwa yenna. Lwaki? Nti omwoyo wo ayagala akuyigirize engeri ebintu we biba. Olina okulekeraawo okubeera nga olwanyisa ekyo ky'olina oba ky'olimu n'okkiriza oyige kiki kye weetaaga okubeera ng'oyiga mu bulamu obwo bw'oba olimu. Katugambe nti obw'okubeera single, obw'okubeera nga yeggwe taata, yeggwe mwana, yeggwe maama, obw'okubeera nga oli musajja baakusuulira abaana, byonna mwoyo wo yabiwanga osobole okubeera ng'ofuna ekyokuyigamu. Mukitegera? Agalwa nga tuyise mu ngeri eno gy'osobola okubeera nga owangamu ensi yo, nga okozesa enkola ez'enjawulo, ng'okozesa entegeera ye etudde mu mmeeme eyo, nga ensibuko y'obutonzi bajjajjaabo, omwoyo wo wamu ne bannaalongo ne bamaama nga tebeenyigidde mu kuwanga kuno, omwagalwa, kiteeke mu mmeeme eyo. Era nkusaba ofune okutegeera n'okumanya nti teweegeraageranya n'abantu balala. Tukiddamu, teweegeraageranyeranga n'abantu balala. Kitegera, kubanga ng'olowooza nti omuntu omugagga oba ali mu bulamu obweyagaza nti ensi ye ey'omwoyo ebeera etuukiridde, omwagalwa kibeera kya bulimba. Bantu bangi abamandwa oba abatuulibwako bajjajja baabwe nga bali mu mbeera eya wansi, naye ate nga mu nsi ey'omwoyo bali waggulu. Mukitegera? Waliwo emyoyo mingi egitudde mu kibiina ekya wansi nga bagaggafugge mu mwoyo era nga bayina obufumbo obulungi, naye ate nga abo abakulaakulanye mu nsi ey'omwoyo ate nga tebayina
ebyo abalala abato mu mwoyo bye bayina. Kitegera kino kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti omwoyo wo aba ayagala oyige emisomo egy'enjawulo mukadde ako k'oba olimu. Omwoyo ogw'omuntu ali mu kibiina ekya wansi mu w'omwoyo yandiba nga ye ayagala bufumbo bulungi era nga tasindikirizibwa kubeera nga afuna emisomo kati gwe gy'oyitamu. Era omuntu oyo ali wansi asobola okubeera nga obulamu bwe bweyagaza naye ate nga mu nsi ey'omwoyo ali wansi nnyo okusinga eri abo ababonaabona. Nga omwoyo omutukuvu aba ayagala ayige emisomo gy'alina okubeera ng'ayiga mu bufumbo obutuukiridde paka waalituuka mukadde ak'okusobola okubeera nga afuna okusoomoozebwa mu bufumbo mu bulamu buno oba obulamu obuddako oba obulijja. Mukitegera? Ensonga lwaki mulina okubeera abeegendereza obutegeraganya n'abalala, kubanga waliwo ate n'abalala abawanga obugagga ate nga bakozesa amayengo ag'ekizikiza, kubanga n'ekizikiza nakyo kigaba. Mukitegera? So temugeraageranyanga bugagga bw'omuntu oba ennyingiza y'omuntu nti y'enkulaakulana ye ey'omwoyo. Nedda. Omwoyo wammwe omutukuvu talaba bintu mu ngeri eya obulamu obulungi obw'ebyokwewunda by'ensi. Nedda. Omwoyo we ye ayagala kuyiga. Kitegera? Ayagala kuyiga, ayagala kumaliriza misomo egy'enjawulo. Kitegera? Mu ngeri eno w'obeera nga katugambe nti obulamu bwo bulungi, buli kintu kyonna ky'oyagala okifuna, tekitegeeza nti mu nsi ey'omwoyo nti otuukiridde okusinga abalala abaavu. Kitegera omwagalwa? W'obeera ng'olina obulamu obulungi, kitegera, togezaako kulaba nga owaliriza abalala okubeera nga bazimba ekirooto kye kimu naawe kye wazimbirako, kubanga buli omu ayina obuwangiro bwe. Kitegera? Okubeera ng'omwoyo wo guli bw'omu wamu n'embeera ey'obulamu obulungi tekitegeeza nti buli kinnoomu omwoyo we gy'essomo lyegenda okubeera nga libawa. Nedda. W'obeera ng'olina obulamu obweyagaza tekitegeeza nti oyize emisomo gyonna. Nedda. Kitegera? Ne w'obeera nga oli muntu asobodde okubeera nga ayiga emisomo gyonna egikuyamba okusobola okubeera nga oyiga byonna ebyakuleeta wano, olina eddembe okusalawo okuyimusibwa oba osobola okukola ensobi ne weesanga nga ovudde ku ddemeeza ery'okuyimusibwa mu bulamu buno ate n'otandika okubeera nga olondawo eddemeeza eddala eritali lya kuyimusibwa. Kitegera omwagalwa? Ebiseera ebisinga tuyogera ne munnaffe ono ne tumugamba nti w'obeera ng'omaze okubeera nga oyiga emisomo gyonna, tuba tuteekawo ekituli wamu n'ebyombo byaffe ne tukusika n'otusisinkana ku byombo oba ku kyombo kyaffe, kubanga omuntu oyo aba ayize emisomo gyonna era nga aba alekedde awo okubeera nga aguguba. Kitegera? Mu bulamu bwe. Katulowooze nti waliwo abamu ku mmwe abanaasobola okubeera nga mutuuka ku mutendera ogwo mu nsi ey'omu maaso, naye kiyinza obutasoboka nti we munaatuukirako tujja kubeera nga tusobodde okubeera nga tubeeraga tujje n'ebyombo byaffe ku sseŋŋendo era mutulabe era tuyisiŋŋanye mu mikono. Mu ngeri eno tukusaba oleme kulowooza nti oyize emisomo gyonna.
ku luuyi olulala obulamu bwo bubeera tebwesigamye ku mwoyo wo ky'abeera ayagala akadde konna. Oba okitegera? Kituufu okuzimba obulamu obweyagaza era obulamu obutuddemu embeera yonna ekunyumira kirungi. Naye waliwo embeera ezimu ez'abantu abalala nga emyoyo gyabwe gibayisa mu mbeera enkakanyavu basobole okubeera nga bafuna emisomo. Kitegera? Era waliwo abantu abamu nga omwoyo teyeenyigira mu kuwanga kw'ensi yo gy'obeera weetaaga, nga abamu mukozesa maanyi gammwe, nga mukozesa n'okuyaayaana kwammwe kwe mubeera muwanze naye nga temuliimu masomo mu ekyo ky'ozze oteekamu amaanyi go. Kitegera? Omwagalwa, nga newankubadde omwoyo wo yandibanga ayagala oyite mu mbeera enkakanyavu okuyiga emisomo egy'enjawulo, w'obeera ng'omaze okugiyiga, omwoyo wo asobola okukola ki? Okusalawo okukyusa oba n'akomawo n'adda ku luuyi lwo n'akutereereza obulamu. Kitegera? So w'obeera nga oyagala omwoyo wo, w'obeera ng'oyagala omwoyo wo okubeera nga ayiga emisomo egy'enjawulo, kitegera? Toguguba n'ebeera endabirwamu y'ekyo, genda oyige emisomo egyo. Kitegera? Ng'ate teweekwasiza nnaku. Kitegera? W'onaayiga emisomo egyo n'omanya nti nno oyina ensonga lwaki oli mu mbeera gy'oba olimu ku lw'emisomo, omwagalwa, obulamu bwo bujja kutandika okubeera nga bulongooka mpola mpola. Kitegera? Katugambe nti oyina by'oyagala okubeera ng'owanga mu nsi yo. Kiki kye twandigambye okubeera ng'ogoberera? Goberera emiwaatwa oba steps zino wammanga. Esooka, oyagala okubeera nga oyogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti oli bumu wamu n'obuweereza bw'ensibuko y'obutonzi bwonna, kubanga buli kintu kyonna kitudde mu buwangiro bw'ensibuko y'obutonzi oba we muyita lubaale. So w'obeera bumu wamu ne lubaale wo oba n'ensibuko y'obutonzi bwonna, omwagalwa, eryo ddemeezi libeera golokofu. Yogera eri obuweereza eri ensibuko y'obutonzi bwonna. Tegera? Naye okubeera ng'oyogedde n'ensibuko y'obutonzi bwonna tekitegeeza nti obulamu bwo bugenda kubeera bwakaswetwe. Nedda. Naye obulamu bwo bugenda kutuulamu obugagga obw'omunda n'obujjuvu mu ndaayo, si byakwewunda bya nsi. Kitegera? Ekirala, osobola okwesigama ku bajjajjaabo b'ebitonde eby'amaanyi ebitudde mu kitangaala. Katugambe mmwe ng'Abaganda, ne weesiga bajjajjaabo oba ejjembe ly'ewammwe oba emizimu gy'ewammwe, n'okitereeza era n'ogoberera ennambiko zaabwe, ne basobola okubeera nga bakuyambako okuwanga obulamu bwe weetaaga mu bulamu bwo. Abalala abali katugambe mu Western ne bakozesa ejjembe erimanyikiddwa nga Yesu nga omununuzi waabwe abayambako bwe babeera nga bamukkiririzaamu. Abalala ne bakkiririza mu jjembe Muhammad, naye n'abayambako okubeera nga awanga obulamu bwe beetaaga. Oba mukitegera? So bino byonna biva mu nzikirizayo. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akuume.